Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe abooluganda amanya n'eddoboozi yenze Didier amanyiddwa nnyo nga Didi. Kaakati mbadde ndudde kukola audio leero date leero 7 omwezi ogw'omukaaga 2022. Kaakati Katonda mpadde ekisa njagala kugabana nammwe audio ng'anyonyola kye bayita kimu kya kkumi, engeri gye tuyinza okiwaayo mu bulungi oba mu ngeri Katonda gy'asiimamu. Engeri ya kuwaayo kimu kya kkumi oyinza okuwa omutwe gw'ekigambo nti engeri ya kuwaayo kimu kya kkumi, kubanga abantu bangi tebamanyi engeri gye kirina kikuweebwayo era n'abasumba bo tebakibuulirako buli lunaku, kubanga abantu bamu babagamba kuwaayo kimu kya kkumi naye tebabuulira engeri gye balina okiwaayo, tebabuulira n'engeri gye bayinza okiwaayo. Mukama yaffe yeebazibwe. Kaakati katusooke tusabe kubanga nja kwogera ne ku mugaso gwakyo. Mukama nanyi eggulu n'ensi Katonda omwesigwa, Katonda atalemwangako, Katonda yinza byonna. Nsaba ekisa ekipya okuyimirira nange nga njogera eri abantu bo. Mukama tegabira maanyi gange wabula Mukama gwe abayogera n'abantu bo era abaana bo. Nsabye nga mpita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nate abooluganda ng'anyonyola ekigambo kimu kya kkumi kitegeeza ekitundu nga 9 oba 10 ku 1 ku 10 oba 100 ku 1,000 1,000 ku mutwalo kibeera kimu kya kkumi. Kitegeeza nti you divide by 10, anything you gain you divide by 10. So when you divide by 10, the remaining is a tithe. Praise be to Jesus. Yeah. When you divide by 10, you remain with the tithe. If you have 10,000, you divide by 10, you remain with 1,000. It means you stay with the tithe. Kama Yesu Kristo yeebazibwe. Kaakati kimu kya kkumi bw'osoma ekitabo ky'okubala essula 18, ekitabo ky'okubala kiri mu bitabo bya Musa omuddu wa Katonda byawandiika 5 eby'amateeka. Kaakati nga njagala bajjukiza nti kimu kya kkumi tekitandikira mu mateeka, kitandika nga mateeka nga teganaba na kuweebwa abaana ba Isirayiri, kubanga tusanga mu kubikulwa Mukama kwe yawa Musa okubikulwa okulaga nti kimu kya kkumi jjajja waabwe Ibulayimu yasooka kiwaayo nga kiwadde Merikisedeki ng'avudde ku nyaga mu bye yanyaga yawa kimu kya kkumi kabona omukulu gwe bayita Merikisedeki, kabaka w'emirembe, kye kitegeeza the king of Salem. He was also a priest. Kama ffe yeebazibwe. Tubisanga ne mu kitabo ky'Abeebbulaniya ssuula 7 bamwongerako gwe bayita Merikisedeki. Kakati nga tukomyeyo ku nsonga yaffe, kimu kya kumanya nti bakiwaayo nga kivudde ku mutima, si byakukaka. Ya Ibulayimu yakiwaayo ate nga akabonero akalakowaayo kimu kya kiraga nti osobodde okutegeera nti Katonda yakuwadde ebyolina, wabula Katonda tewaliwanyirwa sente zaffe kubanga takozesa sente ngaffe wabula ffe abazikozesa. Naye lwaki Katonda ayogera kimu kya kkumi akisaba nti kikye? Tetugamba nti kyabasumba wabula kikye. Katonda yagamba nti kyabasumba kubanga yakibawa, naye ate bw'oba okiwaddeyo okiwaayo ng'owaddeyo Katonda. Kama ffe yeebazibwe. Katonda kyogera ng'ayitidde Nabbi Musa ng'ayogera ne muganda we yali akulidde obwakabona oba kika kya Leewi, kye kika Mukama kye yalondamu abakabona abalina okukola omulimu gw'omuweema oba gw'omu yeekaalu. Mukama ffe yeebazibwe. Kaakati Katonda yagamba abaana ba Isirayiri bwe banga bayingidde mu kitundu ky'e Kanani oba mu ensuubizi ya Kanani, yagamba Katonda nti bonna babawenga obusika, naye ate ekika kya Leewi Katonda n'akironda okuvangamu abakabona. Katonda n'agamba Abaleewi bonna, ekika kya Leewi kyonna kironze okukola mulimu gwa mu yeekaalu. Mukama ffe yeebazibwe. Katonda amala okubalonda n'aba okuyitibwako okukola obwakabona, kitegeeza obwakabona walimu obwa Asha, Abaleewi
waberanga bo nabari abakabona ba abadikoni baba asha abakora emirimu gya mwema omanyi abakora emirimu gya mu kanisa omanyi bebani abakabona abadiakoni aba asha abaweereza b'enjawulo mukama ffe yeebazibwe kakati ojja kusanga mu kubala 18 olunyiri lwa 2 paka 32 bw'oba osomye ekitabo ky'okubala the book of Numbers chapter 18 from verse 20 to 32 ojja kusanga Katonda nga olunyiri lwabyenga nti teyategekera obusika obw'ekika kya Leewi mu Bisirayiri wabula abaisirairi Katonda yalonda mu kika kya Leewi nga kivengamu abakabona ate n'agamba nti ekimu kya 10 kibanaawanga abaana b'Isirayiri bonna kinaabanga obusika bwabwe Katonda n'agamba nti nkibawadde ng'omusaala ogw'emirimu gye mukola mu yeekaalu ekitegeeza abakola mulimu gwe yeekaalu bandibadde singa ku mulembe guno abantu babadde beesibwa mu kuwa kimu kya 10 musumba teyalikoze bizinesi endala kimu kya 10 kyalibadde nga kimukolera nga kimumala tenokuba nti ennaku zino ebintu byafuuka nga bizinesi era abantu batali kukulaba nti abasumba be bakirya ababantu ko kimu kya bawadde basumba bawadde Katonda kyovula abantu kibalemo kukiwaayo kubanga omuntu alina okuwa kimu kya 10 nga awadde Katonda so si muntu kyovula kati abantu beetaga okutegeera kimu kya 10 kyeki era baana bakigwana Katonda kyogera mu kubala 18 musomye bulungi yakitegekera nga omusaala ogw'omulimu gukolebwa mu yeekaalu era oyinza okuyamba omuntu munaku owora bagamba nti ate watenga kimu kya 10 kyange nenkiwa omwavu ngali mu bwetaavu oba omuntu nga talina kintu ejjukira nga agamba nti bweweewaayo esente enene mu kanisa mu ngeri y'okwebaza zonna zewamaze okufunamu ng'amagoba ti notawo kimu kya 10 olwo kibuzibu bonna kituufu oba owaddeyo zonna kubanga okusanyuka n'owaayo sente zonna zewafunye mu magoba nga tonna bakuwa kimu kya 10 n'oziwaayo naye osigaza kimu kya 10 bbanja kubanga oziwaddeyo ng'okwebaza n'osigaza ebbanja lyakuwa kimu kya 10 kyezo z'owaddeyo lwaki kimu kya 10 tokigatta ku sente endala kyo kiri specific kiri specified it is unique kind of offering mukama ffe yeebazibwe Katonda gyategekera bakabona mu ngeri y'enjawulo oba yagala bitegeera bulungi oluusi abamu tebaabisoma mu bayibuli nze mbawadde ekitabo kubala 18 olunyiri lwa 2 paka 32 onyonyoke bulungi kubanga ngezaako kunyonyola kimu kya 10 kyekikola lw'abaana bakitegekebwa be bakozi abakola omulimu gw'omu yeekaalu abakola nga omulimu gw'obwakabona abakola nga omulimu gw'obwa kanisa era nga tebakkiriza kukola emirimu emirala era ojja kusanga ng'okugeza nga musumba wange Pastor Caleb Gideon akulembera kanisa gye beta Bethel International Gospel Ministries that's where I'm now and that's the address I have right now gye oyinza okunsanga bonguanti nkunganira wali nankulabye ni mu Uganda Kampala side ze nakulabye gye nkunganira mbira kasubi naye mukama jampaddeeyo kati nze am a missionary so kukola omulimu gw'okutambula even missionary trips kubanga okwitibwa kwange bwe kutyo nange niko kwitibwa kwa missionaries okw'abakabona byonna naye ate emirimu gyojo gyejo egigwana okuba nti ekimu kya 10 kiweebwa abakola emirimu egyo kati abaleewi bakikunganyanga Katonda bw'oba osomyeyo bulungi ojja kusanga nti Katonda nti banaakunganyanga abaana b'Isirayiri babeere nga bajjayo kimu kya 10 kya byonna bye baakunganye bakiwe kabona omukulu Aroni kitera nti Aroni abeeranga bishop akulidde abasumba abalala ssaaba bishop oba ssaaba kabona mukama ffe yeebazibwe kakati era musumba wange naye awa kimu kya 10 n'akiwa mukulira oba omusumba gw'asaamu ekitiibwa mukama ffe yeebaze kubanga kimu kya 10 bw'okiwa omuntu oba omusizaamu ekitiibwa ng'akabona ate ng'oliteeko kiwa muntu ng'okimanyi nti akola mulimu gwa muyema oba gwa muyeekaalu ng'akabona mukama ffe yeebazibwe si bonna nti bakkiriza kuwaayo si bonna nti bakkirizibwa okulya ku kimu kya 10 kubanga kimu kya 10 bw'okyandiiza nawe ojjako kimu kya 10 naye ate kimu kya 10 kyategekerwa abakozi ab'omu yeekaalu abakola omulimu gw'omu yeekaalu lwaki tebakkiriza emirimu emirala basoboye ku concentratinga kukola omulimu gw'omu yeekaalu mukama ffe yeebazibwe kakati nga njagala kunyonnyola bulungi nnyo
engeri gyoyinza kukiwaayo mu bulungi Katonda engeri gyayinza kusiima kubanga abantu abamu abeekwasa nti tebategeera engeri gye bayinza kibala lwaki kubanga waliwo abatakola abantu abamu bamanyi nti abakozi balina okuwaayo 1/10 kubanga babayigiriza bwe batyo kati nze kanyingira mu details nkunyonyole naye waayo 1/10 ate 1/10 okijanga kama feye bazibwe jukira musiza abazungu essaawa bagiyita time is money bagamba time obudde bubeera sente kubanga sente bazifunira mu budde essaawa bajje balira sente okusinzira kampuni gy'okukoleramu kakati bwobanga togenze wala ojja kusanga waliwo omusajja gwe bayita Miles Munro yafa 2014 mu kabenje ka Kenyonyi omusajja ono yanyonyola bulungi kye bayita TWIGE bulungi nnyo is the best teacher who has ever taught about the tithe in this generation kubanga bw'oba omuwuliza engeri yakiva mu ssaawa n'agamba nti ssaawa bw'obanga it is money n'agamba nti every day we have 24 hours as a package so 2 hours and 40 minutes is not belonging to us. Praise be to Jesus. Kati ssaawa 2 n'eddakiika 4 mu ssaawa kimu kya 10 kya ssaawa 24 ojja kusanga kati ssaawa 2 n'eddakiika 4 tesizaffe za Katonda kimu kya 10 ojja kusanga tubba Katonda obudde bwe n'osanga omuntu nga sokuwaayo obudde ssaawa 5 hours nga watchinga TV nga araba TV araba muzanyo araba mu cinema hall nitaso kufuna 2 hours and 40 minutes not even 2 hours even 1 hour to listen to the audio like this one kama feyeva zibu no ngata ona twaro budde bungi kumbe obudde bwofuna bye byoyagala Katonda tomwagadde kama feyeva zibwe kubanga kintu kyona kyowadde obudde obo kyagadde bwoyagala Katonda naye omuwa obudde kama fe Yesu Kristo yebaze togamba nti midst of lack of time that is wrong lwaki kubanga betogamba nti tetuna budde obudde obufulire ekintu kyona kyoyagadde ekintu kyona kikutwalidde obudde obo kyagadde kama fe yebazibwe era n'omwagalo waawo oba tomuwadde obudde amanya nti tomwagala anakakasa nti omwagala ng'omuwadde obudde era ne Katonda nakakasa nti omwagala ng'omuwadde obudde ojja kusanga obudde it is also another income we have to tithe from kama fe yebazibwe ojja kusanga kimu kya 10 tekiri mu bintu ebikwatika byokka wabula kiri mu nfuna yonna gyoyinza okufuna osobola kuwaayo kimu kya 10 as long as you are interested. Hallelujah. We are required because it benefits us. Kigasaffe kama fe Yesu yebazibwe kigasaffe okuwa ekimu kya 10 kigasa buli sekinoma kiwaayo nze kamba buli ekyama ekyakuwa ekimu kya 10 kimu kya 10 nze ngenze nga kyetegereza kubanga nze nkiwaayo ojja kusanga bw'oba ofunye ng'emitwalo 2 kama fe yebazibwe n'ojjako kimu kya 10 n'okisetting apart from your mind you decide from your heart you decide as well umuntu kiroza ko kiteka ku mabali you give it to your heart that's such a thought no matter not setting apart era sente ngomazo kiteka ku mabali amazima embalirira sente zisigadde byoyagalo bikozesa bivaamu bulungi mukigezeeko oba mukikebera babadde beesi wakuwa ekimu kya 10 ojja kusanga engeri gy'obalirira mu sente zo ojja kusanga bye wategese kubala oba bye wategese okugula oyinza obigula oba n'ogula n'ebikugasa omwoyo n'akulunga n'okugula ebikugasa okusinziira kubanga oba wasoose kujjukira nti Katonda zize yazikuwadde n'owozaayo kimu kya 10 ku mabbali amazima ojja kusanga sente kimu kya 10 ekisooka Katonda gamba nti tumugezese nze sijja kulwayo nnyo nga njogera ku Malaki kubanga kikolimo otakiwaayo awa mu ngeri sente kimu kya 10 ojja kyetaaga okukitegeera bulungi kimu kya 10 ani asooka kiwaayo Ibulayimu mu byafaayo ani addako ye muzzukulu we Yakobo yakiwaayo ng'agenze wa Labani era yagamba nti bukawe nifuna engoye ebyokulya bikinembeera bulungi ndikomo nkuweeyo kimu kya 10 ky'ebyankuba nafunye ekitera kimu kya 10 kyatandika kukozesebwa oba kuweebwayo nga amateeka ga Musa nga tekanaba kujja kyatandikira mu bajjajja ba Isirayiri Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe ekitera nti kimu kya 10 wali abagamba engeri gye tuli mu ndagaano empya kati tuli mu kisa tetusobola kuwa ekimu kya 10 n'abatume tebakikozesanga kakati nange ne nkubuuza
okimanyi bulungi nti Katonda ky'omanyi okukola si kyakusaba akusaba ky'otamanyi kubanga bali nga bamanyi okuwaayo kimu kya 10 era ekyo tebakyogerako kubanga etoze by the way olaba n'abafalisaayo bali beesebwa ku kiwaayo kakati lwakaba lwokola bajuzi bo mwe bali mwanga ku kiwaayo ekyo tekyali mu assets babe n'okola bali nga bamanyi kuwaayo kimu kya 10 kyali custom era okuva mu bulokozi bw'Abayuda bali nga bamanyi kuwaayo kimu kya 10 era kyetaagisa Mukama ffe yeebazibwe lwaki Yesu naye Mukama waffe teyagaana wala bagamba nti kiri ludda mu ndagaano empya kankibawe Matayo sura 23 olunyiriri lwa 23 ojja kusanga Yesu yanyonyola bulungi ng'asiima abafalisaayo ate ng'abalangira bye batakola n'abasiimira okuwaayo. Imagine Yesu agamba nti tetusobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda we tutatuukirira okusinga abafalisaayo. Ekitegeeza abafalisaayo kino basinga okutuukirira bo baali beesigwa bukowe kimu kya 10 na yanis naye nga tebasobola okubeera bakisa tebasaasi tebalina kukkiriza nga tebalina justice. Oja bisanga Matayo 23:23 osanga Yesu ng'abaga nti mwe nanfuusi mwe abafalisaayo zibasanze mmwe kubanga mu kimu kya 10 na bino n'abyogera kya 10 na anis n'ate ne mutafaayo ku bigambo ebikulu ebisinga kimu kya 10 ekitegeeza abo bali nga bayinza okukola kimu kya 10 kubanga bintu bitono. Imagine abarokole b'ennaku zino tulemwa tutya okuwaayo kimu kya 10 nga abafalisaayo abatakulemberwa n'omwoyo basobolanga kubeera beesigwa ku kyo. Jjukira bali bakabona b'omulembe ogwo. Kati Yesu n'alyoka n'abagamba ebimubadde mugwana okubikola ebiki okubeera n'okusaasira okubeera na justice n'okubeera naki n'okukkiriza ate nabiri ne mutabireka bino sinza abyayogedde byawandikibwa Matayo 23 somayo chapter 23:23 osome bulungi osange nti Yesu teyagaana abafalisaayo ku kimu kya 10 yabagamba nti bani badde nga bakola kibabeera n'okusaasira ne babeera na justice nga baramula bulungi nga si byakulya engozi ne babeera n'okukkiriza ebyo ebintu ebyo Yesu yali abagamba nti babikole kubanga teyabagaana okugenda maaso ko kimu kya agamba nti biri balema okubireka ebyokuwa kimu kya 10 bagende maaso n'okubiwaayo ne ate bafeeyo nnyo kubisingako kuwaayo kimu kya 10 kyanaku nnyo mulokole okuba kati nga tuwaayo kimu kya 10 ne ate osobola kukuwaayo okusinga kimu kya 10 olwo kubanga owaayo sente zisinga kimu kya 10 mu kanisa ne ate n'obba Katonda mu kimu kya 10 kyanaku okuva na leero weenenye Mukama kusaasire era kusonyiwe. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. This is the message of deliverance, by the way. I hope that if you have not been faithful on tithing, you are going to be delivered and start tithing out of your will, out of your joy, not out of a burden. Because anything which is a burden, it won't be enjoyable. Ekintu kyolaba okikola ng'omugugu kijja kumenya. Bw'okikola ng'omugugu naye ate bw'okikola mu ssanyu ne weribateeka n'olisanyukira okulikola eryo terikumenya. Kyovera ba David era musajja wanjawulo yasanyukiranga okukola Katonda by'ayagala era n'amateeka ga Mukama agateeka mu mutima gwe aleme okwonoona. Zaburi 10:19 olunyiriri lwa 11 Dawudi agamba nti asengudde ekigambo kya Katonda kuva mu mutwe n'akitereka mu mutima gwe aleme okwonoona eri Katonda. Ekitegeeza ekigambo kya Katonda okubeera mu mutwe bwe kitabeera mu mutima osigala maaso ng'oyonoona. Kati Dawudi yagaana kubeera omufalisaayo omunanfuusi n'asalawo n'agamba Mukama nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona. Kitegeeza bwe kyali mu mutwe gwe yagenda maaso n'okwonoona naye bwe yasalawo kukisengula okukijja mu mutwe gwe n'akiteeka mu mutwe mu mutima gwe Mukama waffe yeebazibwe n'abeera ng'ayogera ebivudde mu mutima tebivudde mu mutwe n'abijja mu mutima n'abeera mwesigwa n'abeera mutuukirivu n'atuukiriza amateeka Katonda n'asanyuka. Mukama waffe yeebazibwe. Ojja kusanga kyekiremesa abaana b'abantu n'okukola obweyamo n'otatuukiriza kiva kuba nti obyogedde nga bivudde mu mutwe naye nga tebivudde ku mutima. Ekivudde kyonna ku mutima okikola osigala ng'omutima nga gukubanja. Nze ndi mujulizi ku ekyo. Sisobola kwogera ekintu kyesitagenda okukola. I have to be very careful when it comes to promising or paying a vow or vowing to someone. Even the same way I ought to behave before God. Come on, favors. Ne maaso ga tulina okubeera bwe tutyo. Hallelujah. Yesu yayogera mu Matayo 10
2 olunyiro lwa 3 munya ti abafarisayo nga bayitanga ab'emisota abana b'emisota muyinza okubeera muti ababi ne mwogera ebirungi kubanga ebijjudde omutima akamwa byekatula tulaba nti Yesu yali yafaayo nnyo ku mutima era ayagala tubeere nga twogera ebintu ng'ebivudde ku mitima ebijjudde omutima ekitegeera nti twetaaga ekigambo kya Katonda okujjula omutima gwaffe so si mu mutwe kubanga Dawudi kyava n'abeera musajja wa njawulo ekigambo kijjuza omutima n'akisengula okuva mu mutwe nga tonaba kusengula ekigambo kuva mu mutwe okiteeke mu mutima tolirokoka tolibeera mwesigwa kimu kyasigala ng'obba Katonda twetaaga ffenna okukyuka Mukama ffe yeebazibwe ekigambo kibeere kikozi ate kiramu Abaebbulaniya 4:12 Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi kitegeeza kireeta obulamu koya kyetaaga ate kikola koya kyetaaga bw'otakiwa obudde tekijja kukolera tolimanya na mugaso gwakyo Mukama ffe yeebazibwe byembagamba bino kigambo ekindi ekiro kuba kati byenjogera nyinza bifaanana ne mu nyeeyisa zange lwakuba nti tebiri mu mutwe wabula biri mu mutima Mukama ffe yeebazibwe nina okubeera kyakulabirako Bayibuli etugamba mu Yakobo mu kitabo kya Timoseewo ekisooka ssuula 4:12 Yesu yagamba nti Pawulo Yesu yayogerera mu Pawulo nga mwola omwe mutukuvu n'ayogera mu Pawulo ng'agamba Timoseewo nga mutabani we mu mwoyo n'amugamba mu ssuula esooka Timoseewo ekisooka ssuula 4 Timoseewo ekisooka ssuula 4 olunyiriri lwa 12 Paulo n'agamba Timoseewo nti obeeranga kyakulabirako tobeeranga nyuma nga ggwe mu buvubuka bwo obeera kyakulabirako mu bintu ebitaano ekisooka mu njogera yobeera w'amazima Timoseewo nina okubeera w'amazima mu njogera yange mbeere kyakulabirako eri abakkiriza eri abooluganda mwe bengamba Mukama ffe yeebazibwe nina okubeera kyakulabirako mu nyeeyisa zange mu mpisa Mukama ffe yeebazibwe ekyokusatu n'okubeera kyakulabirako mu kwagala ekyokuna n'okubeera kyakulabirako mu kukkiriza ekisembe n'okubeera kyakulabirako mu kuba n'omutima ogutuukiridde oba oguboneredde Mukama ffe yeebazibwe kakati lwaki Katonda tubanja bino bwenze bwe sitabeera kyakulabirako ne bye mbagamba tebigenda bakolera embeera munanfuusi ate Yesu yagamba nti abafalisaayo basobola okwogera amazima era Yesu yagamba mu ssuula 2:3 paka ku 3 n'agamba abayigirizwa be nti abafalisaayo n'abasadukaayo bababuulira byonna mubikolenga naye ate temukolanga bye bakola kubanga bye babuulira si bye bakola Yesu ageza kukutegeeza nti bwe twogera ebintu ne tukola ebikontana nabyo tuba tufuusa abafalisaayo kyovula nze nga Didier okubuulira ekigambo ekitankoledde ekitankozemu omulimo ekitasoose kunkyusa bwe nkikubuulira tekiri kukyusa Mukama ffe yeebazibwe ekitegeeza Katonda taagala tubeere bafalisaayo nga tubuulira ayagala ffe abaalokoka tubeere banjawulo bye tubuulira tubibeere era wenteeka essira mu nsala zange nze mu bintu byesisabira nze sisabira ssente lwaki nze nsaba Mukama mpa ekisa nyimirire mu maaso go mbeere mwesigwa mbale ebibala ebyamu omutukuvu nkufaanane Mukama mu nyeeyisa mu mbala zange nkufaanane kubanga gy'otubanja nga bwali omutukuvu Katonda agala tubeere batukuvu mu nyeeyisa zaffe zonna kubanga enyeeyisa zaffe ze zirimu empisa bye bibala kakati Katonda bw'ayagala tumufaanane nga Peetero ekisooka ssuula 1:14 paka 16 osanga Katonda tubanja okumufaanana mu nyeeyisa zaffe mu mpisa zaffe mu bibala byaffe tulina okubala ebibala bya mbala za Bwakatonda bya mwoyo omutukuvu biri mu Bagalatiya 5:2 paka 23 Mukama ffe yeebazibwe haleluya ekitegeeza okuwa ekimu kya 10 tulina okukibeera part of our life. You should not count it as a burden, but as a pleasure. That's why we shall be able to do God's will without any inconvenience. Praise be to Jesus. Ku nsonga eyo awatali kuziizibwa mu ngeri yonna twetaaga okumanya kigambo kya Katonda tukiwe obudde mu bulamu bwaffe kiryoke kikole ate kireete obulamu. Mukama ffe yeebazibwe kuba ekimu kya 10 okitegedde no mu kitabo kya Mata 23 wakitegedde tekiri mu ndagaano enkadde yokka wabula Yesu yakikira ne mu ndagaano empya ng'agamba abafalisaayo bagende maaso n'okiwaayo naye ate bakole okusingako ebiri bye bali nga tebafaayo okukola okusaasira okulamula bulungi ate n'okukkiriza Mukama ffe yeebazibwe haleluya
kakati nga naatera kukomekereza banne nsaba oluganda nkunyonyole ku nsonga eno mpulire bulungi njagala kunyonyola ekimu kya kumi nezo kiwaayo mu ngeri ki kimu kya kumi owangayo buli kimu kyofunye ng'amagoba abamu baabasomesa nti bwoba toli mukozi tosobola kukola ekimu kya kumi kubanga oli muyizi tola ekimu kya kumi no kimu kya kumi mu pocket money ze bakuwa ezo teziri mu salary teziri ku ngundi pocket money is a profit so you have to tithe from your pocket money you have received that is side money mukama ffe yeebazibwe kitegeeza omuntu awaayo kimu kya kumi ku magoba olaba ne bakabona batakkiriza okukola ssente business nabo basaba katonda babanja kimu kya kumi so who are you who can't tithe because you don't work fenna tulina okuwa ekimu kya kumi turecognizing katonda atuwadde ate kimu kya kumi kambabuulire kiteeka security ku nfunayo kiteeka security ku ssente zisigadde ng'omaze kuziweerako ekimu kya kumi ekyo nze nkijulira mukama waffe yeebazibwe ate jjukira kibeera ng'okugezesa katonda agulawo emikisa ejja wansi ne waggulu okujjako katonda tanaba kwagala kuzikuwa naye katonda bw'oba obaddemu ensimu ku kimu kya kumi katonda tayinza kwerabira kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo mukama waffe yeebazibwe nobanga tokoze katonda beera mwesigwa asobola kulabirira kubanga abayisirayiri mukama balabirira emyaka 4 era nga bali muki bali mu nsi y'eddungu nga tebakkiriza okukola katonda abalabirira oyinza kwebalira abakozesa maano kyekintu kyofuna nga tokoleredde ewolwo sente zetufuna mu ngeri y'amaano nga tetusoose kutuyana nazo mukama waffe yeebazibwe ekyo kijja mu kifaananyi ky'amaano kubanga maano yaweebwa Isirayiri nga tebasoose kumenyeka kutuyana nayo tebaalima bakigifune yali mmere mukama gyabalagabo gyabawa mu kiseera ky'eddungu nga tebalina engeri gyakukolamu katonda yabayisizaamu katonda bwakuyisa mu mbeera akuwa n'engeri gy'okusavaivinga n'okubeerawo akulisa maano bw'aba nga akuyisa mu ddungu mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nange mukama obulamu bwampisizaamu kati sina mulimu gwenkola okujjako okuweereza katonda wengenda nga mpeeza abantu awenjala weba nyinza kuyitibwa bainvitinga nempeereza osanga katonda ndabirira mu ngeri eyo I don't lack anything. Money is not a problem as long as God is there. He provides me with every necessity of my life. Katonda andabirira asobola kukozesa abantu bali gindi n'egindi n'akibateeka ku mutima omuntu nakola surprise nansindikira kasente omuntu ayinza kuba nga aluddewo nakumpa kasente mukama n'amukozesa eri mukama n'akimuteeka ku mutima n'akikola waliwo yampanga kasente sinza mwogera erinnya kubanga ali relative naye ate ono akikolanga kati nga mukama soose mulungamya n'akikola ate nga ne zijjira mu bwetaavu kati kitegeeza nti katonda baamanyi omuntu n'obwetaavu asobola kwawula mu bantu abalala n'asikiriza ssente zijjenga maano zikuyambe mu kiseera ekyo ate nga oli mu bwetaavu nga tozisabye kasita katonda yajogera mu Matayo ssuula 6 olunyiri lwa 3:3 Yesu agamba tusooke tunonye obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu ebyenze byensabira ebyo ebirala ssente ebirala byonna bye twetaaga nyongeza engoye nyongeza ebirala byonna emmere ebyokulya nyongeza kitaffe ali mugulu amanyi bye tubyetaaga byonna tusooke tunonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe ebirala nyongeza mukama waffe yeebazibwe tekiganye nti obeere ng'osaba naye manya nti ekikulu sabiranga obwakabaka bwo obeere nga bugazi mu mutima gwo kubanga si bwakulya na kunywa Barumi 14 olunyiri lwa 17 lugamba kulya na kunywa si lwakulya obwakabaka bwa katonda si bwakulya na kunywa wabula bwa butuukirivu mirembe n'assanyu mu mwoyo mutukuvu 18 Barumi sura 14 olunyiri lwa 18 ne wagamba waddako aweereza Kristo mu ngeri eyo mu ngeri y'obutuukirivu y'okuweera emirembe abantu bonna n'okuweera musanyufu mu mwoyo mutukuvu ti asanyusa katonda ate n'asiimibwa eri abantu mukama bwakuwa feva eri abantu bakuwa nga tobasabye mukama mulungi kasita ggwe obwakabaka bwe omanya engeri gy'olina okubweyisaamu bwa butuukirivu bwa mirembe bwa ssanyu Barumi 14 olunyiri lwa 17 mpaka 18 lumu ndisomesako ku bwakabaka bwa katonda nkole audio yaabyo specific naye ku nsonga eno manya ti mu bwakabaka bwa katonda we have to enjoy doing what God's will without any grudges or any force
you have to take pleasure kuba katonda kyogera mu Korinto ekyokubiri sura mu nnyiriro y'omusanvu katonda agamba nti buli omu awengayo nga bamaliridde mu mutima gwe nga takakiddwa kuba katonda asanyukira oyo awaayo n'essanyu ekitegeeza kuwaayo kyetaaga kubanga omuli mumalirivu mu mutima gwo ate okikole nga tokakiddwa okikole mu nsanyu n'okuwaayo kimu kya 10 tobikaka wabula Mukama kuwa ekisa kubanga ekisa ky'obulokozi kitusobozesa okutuukiriza amateeka bye gasaba ate mu nsanyu si mu kukaka nja kuba kyakulabirako ekisa kiri mu kifaananyi ky'omubiri kubanga Kristo Yesu yarajjudde ekisa ate n'obulokozi ye mubiri ate amateeka ye shadow kitegeeza kibeera kisiikirize oyagala kunyeenya kisiikirize kyange nga tonkuteeko tosobola kinyeenya era oba kikwatako bukwasi n'ate bw'oba oyagala kunyenya bulungi kisiikirize kwata nze omubiri gwange oba osobola kunyeenya n'ekinyize n'okinyenyezaawo kitegeeza when you embrace the grace which is the body which is Christ Jesus who is full of the grace when you embrace him you are able to fulfill the law requirement because you will shake the shadow which is the law is the shadow and the shadow has the body which is Christ. So when you embrace the grace, you touch as well as shake the law. Ekitegeeza bw'oyandiza Kristo ekisa ky'obulokozi ne kikusobozesa otuukiriza amateeka bye gasaba si mu maanyi go kasi okwata ku mubiri kisiikiriza okinyeenya kitegeeza Zakaayo lwaki yabeera wanjawulo Zakaayo sura Luka 19 osanga Zakaayo yamaliriza kwaniriza Kristo Yesu Mukama waffe haleluya bamala okumwaniriza ojja kusanga yagamba yayatula nga tewali amwatuzizza yagamba nti Yesu badde mubbi bwe yamala kwaniriza Yesu ekisa kyayingira mu mutima gwe kyayingira mu bulamu bwe kyayingira mu nyumba ye n'ayetandika okwatula ekisa kireetera omuntu okukyuka n'ayatula nga tewali amwatuzizza kyebayita new revival kama ffe yebaze Luka 19 osanga Zakaayo engeri gyakyukamu bwe yamala akwaniriza Kristo Yesu nga tanamugamba nti nyaniriza bwe yamala okumwaniriza kama ffe yebaze mu mutima gwe haleluya Yesu yamugamba nti leero ndisula ewuwo Zakaayo n'amwaniriza mu nyumba ye ate si mu nyumba ye yokka Zakaayo n'ayaniriza Kristo Yesu mu mwoyo gwe mu mutima gwe n'alyoka n'agamba mbadde mubbi bonna be nabba ngenda bazdiza ebye nababba ate nkubisa emirundi 4 oluvannyuma lw'ekyo obugaga bw'ensigaziza ngenda buwa half kimu kyakubiri half muwa abaavu ekitegeeza nti Zakaayo abadde mubbi abadde nga tagaba ate afuuse generous afuuse omuntu agaba kivudde ku kyayanyiriza ekisa atuukiriza the second greatest commandment to love your neighbor as you love yourself etteeka eryokubiri erisinga amateeka gonna okubeera magumu yarituukiriza mu ssanyu nga tewala mukase lwaki yayaniriza ekisa kyekitegeeza how to embrace the grace. You do the law requirement without forcing because you are enabled by the grace. Whereas the law, it demands your own strength to do it. Kitegeeza abantu ab'emu ndagaano enkadde abali wansi w'amateeka tekyali kyangu kuwaayo kimu kya 10 kyabamenyanga n'ate abalokole twaweebwa mwe mutukuvu the helper. We are given the helper, so we are enabled by the helper to fulfill the role of love, the law of love. Hallelujah. Ekitegeeza nti kimu kya 10 tetandibadde tukiraba ng'amateeka tulina okunyumirwa okukiwaayo. It is also for our benefit. Hallelujah. Subira mwenna mukitegedde bulungi ti kuwaayo kimu kya 10 tetandibadde buzibu kubanga twaweebwa ekisa gwekkiriza okukozesa ekisa ekyo kikusobozese kubeera mwesigwa eri Katonda oyekera okubba Katonda kimu kya 10 bw'otakiweebwa obba Katonda kubanga Katonda yakitegekera abakabona abatukulembera mu kanisa mu bakulu obuweereza those who labor in the word, those who labor in feeding us spiritual food, which is the word of God. Praise be to Jesus. Kama feyebazo era eno message ngise kimu kya 10 okuwera wese kimu kya 10 ngenzo kwezuula nensanga mu butuufu twetagira ddala ekisa okutuukiriza kyebayita okuwera wesigwa eri mu kimu kya 10 kama feyebazibwi. Hallelujah. Katunagala tukikole n'essanyu tokikola ng'eteeka kikole ng'essanyu okisanyukire nga okukikola kuba Katonda byatwagaza era nkomeekereza nga ngamba buluganda bw'oba ogamba kuwa kimu kya 10 tinaakiwaayo nga ntya manya nti bonkuba kyakulabirako
boba tugambe nti ni mu kibiina nyingiddewo n'ensaba looni mu kibiina emitwalo 3 ne tukanya n'ekibiina kuba kyakulabirako ng'egyo oyinza okuwayo kimu kya 10 ng'abo ababeera mu bibiina beebuzabuza nti tebamanyi engeri gye bayinza kiwaayo ate babbira mu nnyo Katonda abo abalokole abamu kakati bw'oba Mukama kuwadde emitwalo 3 ogijje mu kibiina egyo mitwalo 3 jjukira bbanja tojjako emitwalo 3 nti owaddeyo kimu kya 10 no oba webbye oba ate ekyo Katonda takibalanga kimu kya 10 kubanga ezo sizizo za bbanja kakati ate bw'omala okuzifuna ssente ezo nga za bbanja Mukama waffe yeebazibwe ogenda zikozesa ebibyo osobole okufuna amagoba ekitegeeza amagoba g'ogenda okufuna ku bbanja eryo ge magoba g'olina okufunako kimu kya 10 kankinnyonnyole bulungi osobole okuntegeera okugeza nfunye looni okuva mu kibiina Mukama waffe yeebazibwe y'emitwalo 3 kakati omala okufuna looni ne tukanya n'ekibiina ti buli lunaku n'abawanga omutwalo mu nnaku 3 mbere ng'amaze okumaliriza bbanja ekitegeeza bw'oba tumaze okukaanya ku ssente ezo z'omaze okufuna oyinza okufuna amagoba ga mitwalo 2 ng'onoofuna emitwalo 3 ku lunaku kitegeeza n'owaayo omutwalo wakusasula kibiina emitwalo 2 jjukira amagoba kitegeeza nti tithe from it 12 sizizo kitegeeza nti olina okuwaayo kimu kya 10 kwegyo emitwalo 2 ng'ojje kw'ebbanja ya omutwalo kitegeeza mu nnaku 3 ogenda kuba ng'owaayo kimu kya 10 ku mitwalo 3 gye waweebwa ate ojja kuba ate ng'ozisasula because if you pay 10,000 daily for 30 days you have recovered the whole debt of that very cooperative society oba ekyo kibiina ky'oyinza kuba nga ky'olimu awo kikuyambyeko kukitegeera nti ziri ssente emitwalo 3 si magoba wabula bbanja tojjako kimu kya 10 wabula ng'oba nga wakayinza kusasulanga jjako kimu kya 10 ng'omaze okukola ki Mukama waffe yeebazibwe engeri endala gy'oyinza kikolamu Mukama waffe yeebazibwe osobola nawo ate sisuula nti kiyinza okukola kubanga kiyinza okubuzaabuza n'engeri endala kanjireke kati nkuwa ekyakulabirako ekirala kye bayita nga kibanja mpola nganze ntera kugenda mu buweereza somewhere or to different places okuweereza osanga bambulesinze n'omutwalo ate nga nakozesa transport wange okugendayo kitera nti bampadde transport wakunkomyawo ewaka ng'omuweereza yagenze kuba blessinga mu kigambo kakati engeri gye nkiwaayo Mukama waffe yeebazibwe jjukira ze nakozeseza ku transport bana tayisinze bana nazowereddeko kimu kya kukaza nzembeera nazo zikozesa olwego nze natayeddeko ekimu kya 10 zenfuna ziteeka ku mabbali ziri ez'amagoba ze nafunye teeka ku mabbali tayifi kakati bw'oba ngenda kuwaayo kimu kya 10 tugambe ngenze kuweereza ng'eyo Katwe kuva Katwe okujja kusuba eno so kukozesa 13 ku booda nyinza osasula booda ku 13 oba 14 kakati bw'oba nkutte booda ya 14 oba 13 ne bampa omutwalo wali Mukama waffe yeebaze ne bampa omutwalo tikwata ka transport ekitegeeza nvudde eri nina okujjako transport oli gwe bampadde tugambe kukozesa kudde booda wa 14 kitegeeza nti nsigaza balance wa 6 kitegeeza 6 nina okujjako kimu kya 10 kubanga ge magoba wali bansasudde transport kirina okukukwatira booda ti tukusasudde booda 14 balance omusigazi ekitegeeza nti 14 si magoba wabula bansasulidde ziri si zange zooli ansasulidde wabula balance ye wange kitegeeza nti ezange zembala ng'amagoba si bala amagoba ku ziri ze bansasulidde wabula mbala amagoba ku ezo zensobola kumanaginga nga zange nzaalina okuzikozesa byenjagala ekitegeeza ezo zembala nga magoba kimu kya 10 kita nti omuntu omulala ayinza okubulesinga n'emitwalo 2 omuntu wambulesinga emitwalo 2 nga ndi waka tikwatogula akanyama nyinza kuba nga sagala kugula enyama nengula ku kijanjaalo kitegeeza nti omuntu aba kuwadde emitwalo 2 ti ozimanaginge akubulesinze ez'amazzi okunywa ate ogalina ezo ziba kimu kya 10 Mukama waffe yeebazibwe tagenda zikunonooza nti lwaki tozikuzeemu
wabura kasta sente azikublessinze nazo kublessinze na kaya time ekwati mitware biro mitware 5 jako kimu kya kumezo teziriko transport teziriko wabura gwa no kuzimanijinga uzifunye ngamagoba jako taxi mitware 5 jako 15 ebiri jako 12 tujja echo nkikuyanye ko soro kibara bulungi likira okuba katonda obo badori mu babya ababa kimu kyako wode wadde mwesigwa gena maaso kama afe yebazibwe waliwo abarabe kwata kubikwatega na capital wachamu kama nga mpadde anyetaga business omuntu na blessing n'emitwara 3 ja business atenga netaga capital kati nakwata kimu kya 10 ku capital wali nokwata kimu kya 10 ku magoba nange yinzo kubuuza kibuuzo ejo capital waji kuwadde banja obazizo ozifunye nga magoba bobazizo nga siza banja kama feye bazibu omuntu nazi ku blessing antotandike ka business akoze mitwara 3 nga capital otandike ka business akako tagena kunonoza kusega azikuwadde banja oba magoba bobo zifunye nga si banja kitegeeza magoba kitegeeza emitwara 3 sigijo ne wakubadde capital kankiddemu boba mukama kuwadde capital oyo kwangu rose uzisaba mukama nyonge temitwara 5 tanike ka business zinetaga mukama nazikwanga ziri net kitegeeze mitwara 5 sizizo sigaze mitwaro anamwe 5 zezizo kimu kya 10 kijeko kubanga mukama tazikodenge banja zizo dozo ntegedde bulungi era nsubira mulokoleye na awulidde kigambo kino ojja kubanga otegedde bulungi ko kimu kya 10 olekiraawo kukifenka no kiri atenga mukama takisiimyo olekiraawo kubba katonda mukama kumpeera omukisa mukama nanyi ligunensi kwebaza olw'ekisa kyompadde kuyisawo obubaka buno okuyamba emitima gy'abangi okubangayo kimu kya 10 abeerenga beesigwa abeerenga beesimbu okulaayo kimu kya 10 ate mukama mbasabira buna ekisa era mukama nange nsaba n'ekisa ekisingako ompe ekisa mukama kyakutegeera ddala ko kimu kya 10 tukiwengayo nga bw'oyagala tukiwengayo mukama omusanyu so si kukaka kubanga oyagala abawaayo n'essanyu mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina mubeere bulungi.